Kabalenzi babijjeyo oblo yagala okubonaabona. Watadde mudda apron. Bulungi, how are you? Mwetegese dda. Namwandu wa Kabangala. Kabajja basange basombe mmere yiyo. Emmotoka ezze yeekulula sifa abalabye ng'etuuse. Yiino yonna jjudde. Ekiwuliddemu tuzze tuvuga sipiidi 2. Mwetegese kuwaata. Soke tulekewo bino tunone ebirala. Kuba bannaayi nnyingi basaana babayambeko oteekeko obummonde. Baana bafumbire. Ekintu kino kinnyumira kulima. Era nzirima ne zibeerawo nnyingi naye nze saagala kulya nsujju. Nze nsujju sijagala nze weesangawo mu self service nno ne kutanga oteekamu akafuuko njijjawo bwe kifaananyi. Musikeeyo musooke musikeeyo nga mugira wano. Jango mujje kaba kuggirayo mukwano. Muze tuyambako. Muzisomba kati? Muzisomba nga bazisse. Badde ngamba kiki kimu. Mujebaleko bannyabo. Yamusizza nnyabo. Kale nnyabo. Weyanzizza emmere. Mujebale nammwe gyonna. Bajja kulya mpola mpola. Akaviri nkalaba kayase dda. Akaviri kayase dda nkalaba. Mazima. Olunaku lwanca. Kale namwe mujebale. Kale nnyabo. Yanna lino lyeddala. Wanki? Olunaku lutuuse. Mwayingiddewo dda mukwasaganya. Naye kuli kayo. Okitegeera Katonda atukuumye. Mazima. Bannange. Birungo kati bye bibulayo. Nebyo banabisitula wadde side eno neeno nga bigenzeeko bingi. Kabajjeko obutungulu. Tusooke tutoleko. Just njagadde nti we bakubuuza biri wamu piraawo masala simanya ntangawuuzi byonna kafankuna ali oyo. Kati bakwatireko side eno. Konna bisobola. Ayizaka nawe twalako nno. Oba situle Mwanko Ibula yagala kambeke kuwaata. Kaliwa Vaisi. Badde sinnakulaba. How are you my love? How are you my love? Nammwe gibawuubye. Omulabe jajja Piisa akaviri yakakozeeko dda. Maama we yakoze. Maama. Anti maama wo. Njagala omwana wange bamubuuze nti maama wo. Oba bambuuze. Yongera genda njirya ndi bubi nkankana nokkaga. Naye gwatazze nakambeko. Gwatalese kambi. Akambo ono yantegekedde. Omanyi yasinga okunjagala. Ono anjagala nnyo ye yabitegedde nandeetera kange. Ate no abahedigalo tanyega. Ayina sipiidi. Olimba. Bannange.
wano waliwo endongo ekiro. Waliwo akasiki. Akasiki tuli wano ekiro. Tulabake. Tuli wano mu ndongo. Ekiro tuli oyo omulabe ne dijjo wakabye. Amanyi oyo ali kiriya bakonyemu amanyi hedi boy ne hedi galo mazima Kagame mulungi endongo ye natumala aine ekyuma kyekyo achiko bana naye no kola manje ekigendera bananga mwami wangala era ko mugambe byama wajitege engabi yagirekeri tagenda kulabako aina kulabako ku Sunday ngemikolo giwedde ekiro tuli wano mu ndongo nga bwe batimba era kyeggulo tetukifumbire wano biyinza obutatumala ekyeggulo ng'enkota bbiri ezaffe ejjukira tulina okulya ekyeggulo tulina olya breakfast ndowooza tuleteyo ne ku migaati kacaayi temulaba ne sukaali kangene mbireete tunasula wano mu mpewo nga tetulidde nga banaye ndi musanyufu balaba temumanyi ssanyu lyempulira batanatidde nga ŋŋamba kuba nze natuuse wano obwedda balinze nze ntuuke nga neebuuza abantu baliwa obwedda balinda nze obwedda ŋŋamba mulinda lasti naye laba Black Bombardier weetisse sinenku naye bakubanza era temwaninde byekusasata obwedda ziribagwawo koze endala ziri eri bazisomba nkitegeera kankole ku kyendongo endongo wano ekiro kino muteekemu ez'akasiki wano tugenda kuvuganya mazina nange ngenda kuba endongo munange balina tukubira ekinyanyanyanya naye wano tebagenda timbirawo ate bo batuganye baba batimba eri nga ffe tuzina oguyingira eno gye tukolera emirimu batimba eri eno fumbiro bajja zitandikira eno oyo nomukyala waffe wamamba ate oba katatenze mba mukono bannabawa kale bane mwebale byonna obudde mu misinga okuwaata weekoleko akaviiriko kawedde wafiiriddwa nga kitalo ani anze ngina somba bintu birala nyino leeta enkoko nyino leeta omuceere butto tannatuuka eri kampitireyo baŋŋambye mbaleetereko ku ndagala wali endagala kaŋŋende nzireete n'ennyaanya nzireete kaŋŋende mbireete ebyo then ndyoke ate ŋŋende ndeeta ebirala naye kyendabye bwe tuba nga twetaaga akamere kaffe eno bwe bayanca katongereko akamere kaffe ak'okufumba temulaba sapa emmere ekiro akasiki aye singa tuguzeeyo ebyenda ne tuyiwamu ebyenda wanje amatooke amalala amatooke ngena gagula buguza amalala ne mukafumba enva nza nti mba noonya bibangwiza ngena so ojja tugende kale tujangu tugende itso kituufu jangu kale tugende tulabe osooke tugende tugafune tufune n'endagala tudde nanga twambalidde akapale akaviiri mbulaba kikasooli manager wa Ibula
Batuuze mbagambe ntya? Batuuze. Kuno bagenda kulaba. Kye bayita ki? Bulijjo ssente zaabwe nali sibabba. Leero bagenda kulaba. Kwaga amazina ago ge mwali mutuguza akakadde gwe ne manager wo. Leero. Mukasiki ekiro ate akasiki tugenda kaba wa live. Mugenda kukkiriza nti bujjo naalongo. Bane naalongo leero naalongo akyuse butaba na kitambaala ate leero nga baby nnyo. Omanyi nti ate kati kapeti omulabye kati Vice jangu nno tugende kale tukikwasaganye nendaba nga obummonde buno obutono bannyongereko obummonde buno ndoza nyongereko ekitundu kye banji betwali nabo tetukyabalaba babula bagwawo nje wabatwala bawumuze mirembe amina olabwe munyumye nakutuluseko tusanye twebaza omutonzi atuyisiza mu n'emitero egy'enseno banji betwali nabo tubogulewo tutuule bambi Vice muyite side eri mugulye Vice tugende ogamba ki meja ali awo muyite mugenda tula maaso nange muyite side eri tugende okoze otya leero naawe ogituddemu nange emmotoka ngituddemu eyashifa bulijjo njirabe empitako enkubavu leero njirimu munda ogiri munda olunaku lwa gaadi olwo sirirwerabira buli bangi begomba okulengera shifa naye nze ndi mu mmotoka ya shifa munda sirina kyensaba kirala kirabika byonna bye nandisabye biweddeyo nandisabye okubeerako mu mmotoka ngituddemu nandisabye okubeera ku mukolo gwa gaadi nebaza katonda nti ogulimu kumakya nafulumyewo akasaawa eki nga ngenze kubuuza kiki ekiddako ne baŋŋamba yitawo tugende waliwo esepiti gye tubadde twagala tatugende tunoonye esepiti okumala nagenza okunoonya esepiti yanfuukidde esepiti paka lwe baŋŋambye nti ate era weewambe genda mu nku kati wano tetulinda kirala bali kuteekateeka bino wano wano badde batugamba oyita tubalamusiza bannyabo mujebaleko ne biyingirira awo balaba abafumbi nabo beetegeka nze nkoowa nentuuka n'ebyokoowa nembivaako okuva ku makya sinnatuula naye nenjala tennannuma ntuuse ewaka ne bagamba ti ate emmotoka y'emmere etuuse nze kati awo siriiwo sijjukidde kulya mmere wabula nzijjukidde kukwata kamba enkole ki ogyowaate kale mukama mwebaza nti buli wamu sobodde okutuukawo buli kimu nalwesunga dda olamubaze nebyoja byakwegayirira bannanze nnina ennaku simanyi byakwegayirira buli kyobamuba sikirya Vice soke tujjeyo endagala tulyoke tuddire wano ku mmere tolaba tuleme ate gitikkanya ate nga ne wali babalabye nga mukkirira iteewo mugende emmere banatera bayita saaluuni ayambuke wedda buli muntu atobudde naye biganyi bimaze soko mbuulira obwa ndi kugenda kulaba ku bagole annange ndiwo okukola mirimu nga wembawa updates abagole abatayambadde baliwo what did I tell you nabagamba bwentuuka mukola mutya musooke mumpe wentuula mulyoke mubuuze badduka ne bakugira oli awo cheya wuuyo wesunze embaga yange ka perfume
Dengero no yasibye daka Swahili akagenda tulako wigi. Keeko kennyini kamala. Sikasara ngako bulizonze kola kawalata. Dero obujjo kola kawalata kati katulabe. Otaddemu ka shape. Omusaruna badde atera okujja wa. Omukolo gwa gadi kye kutatukole. Nze kankukoleko. Akaviri ka chairman kyecho. Aha kati mujje mubuuze omuntu wamala otuula nga mubuuza. Bulungi, how are you my love? Omugole akaviri kamyuse bitya. Bulungi, how are you baba no ba maid? Bagenda tukubira omuziki. Chanso bala abanyabo. Wanje? Stilo manyi. Banange chanso bala ba mami. Mami wa Millicent. Bana mukulike kubo mwakatuuka. Bakatuuka kati. Bana chanso bala bangu bawe batuula. Wanje mami. Brother wa Millicent yaliyo luli. Awa masamula banalaba mulala muko. Kababa we batuula bane mukulike eyo mu kyalo. Mwakedde kuba wala. Abadde bakatuuka we bati nemba gamba. Tuse bulungi taata yetazze. Muzeeyi taata. Obuye ali muno ali size ntebe. Yazze dda ali mu kudambulako ku kitundu. Wano mu wakisota na kutuuka naye akyali side. Taata Millicent. Okay, ate abagadi batuuse. Abazadde. Mami gadi gyali munda. Awo tulina kuyamba nyina omulungi kwanga gwe nalese mu kibuga. It's okay. Kasita bajja. Mukama abatambuze bulungi. Millicent ali kunaaba. Yes, tusanyisa balaba. Njaduyiga mpola mpola. Ebimu mbiwulira. Nze wamma nkolako nziruke ngene shopping ebintu obudde buli mu kuziba. Mami mukulike mu mukolo mwanyumirwa. Amina. Obutula ate obateerako ebana abwagala nabo bawa. Amin. Mwenkozi temuziza omuka akwata nazaala mu ngalo. Bananga akaviri gadi ngani. Gertrude aliwa. Alibaka. Ongambye aliwa nakola kaviri. Kati bwenziji. Nze naye. Akaviri keeko. Aya. Ekezo karama ngatoja kwatika gongolo. Kadi nze ngonfunewa. Ngogabiza bukuliko bukumala. Ningambo wa Gertrude koze mashindera nazo. Nkolako n'omwesiga. N'omwesiga akakole. Emmere eyo nga nnyingi. Akolera ku kitebe ekikulu. Nasala atale mwecho. Okimukyayina abantu bangi. Tebagenda jirya. Omukolo gutuuse. Kale eyo jigabe. Bamanyi. Kati yenze tiimu mukene kati bo si bintu byabwe. Bannange. Abuuza maama we. Mother and daughter. Tofukamira. Bambi tusanyisa omulaba. Bambi accident. Ono brother. Yo go wagamba Millicent agenda obeera ne bali ba 6 boys. Mugalanda. Naye akula. Ono mukulu kwoli sister wo oli yazze omulala wa university. Anti saluni. Kale jango obuuze ku mama Millicent. Uno. Bane Gertrude enviri nga zizimbye tezizimbe mu kawigi. Eza Millicent? Uyo mama we. Ebya menta bizimbye nnyo. Tufudde.
Kachua shiwa mkakaniza kutemupa kwesingana. Mama zeko mu Luswahili. Kanyumye nnyo yanyumidde dda yafunidde anti saloon yamaze. Mobile saloon. You first comment about omuntu akoze ne kasitayiro. Anabuuza kaaka. Millicent jajja ye kaaka buuza kaaka Wanji sweet. Mbwe nti mpola mpola ndi kuzipeinikira. Cheya zeba msaza akaviri kako obwa chairman gwe tokalabyewo. Ate mugamba kino wandize ndi wa mazima. Kati kabadde kyate. Bade njagala. Kati uzino ngabwe zakoze tebayisa ko yadde kabula gundi ka machine. Bazire singa ngabwe zibadde. Akendezeza wano. Akendezza wano nasale chenyi. Angambe gwetura chairman. Nagamba izano si. Mbwa mugambye chairman nze nkumanyi tuulo oli chairman. Angambe gwetura nzenge ndo kusala kabiri kemba. Kikigwe. Ke kakaviri kembaga aka chairman. Kokolo kakwatako. Akanyirize katigama akazigo. Millicent mami wo achali baby. Yeah. Achali. Yes, but you're looking very young. You're looking so good. Kati jukiro ono munene awanvuye kati gwalinga mama we mama wo. Tokati ali mukyalo na atakole emirimu gy'okukyalo. Okitegeera but she's really young and pretty. Millicent okaddiye. Kasinga yali mukyalo. Kati cheya bakugambye tuula tukola akaviri k'obwa chairman tukumanyi. Nyingide mu saluni nalo bagamba cheya tuula gotoyogera. Toyogera chika. Fashion yange. Ne bakolako. Azimampoze fashion eno osimayo banyiride naye bangambe situnula na mumiro. Totawajira kwetunula. Kyobategedde mbu yegwe chairman. Ng'ate oyina omukolo. Bawangambe wadde batulaba wano mu meeting. Ne bagamba tuula. Bangambe tuula kwetu okukola design. Kankumi 3 Andi chengamba. Wata chimeiti. Muwano tachikirizwa kutuula lina za. Nze madde manyi kati oli bagenda kwebuuliza eri mu madinisa. Wano. Chikora wano. Ndio tubanga tuli wano. Fetu sigara ngira tukale sigara yeye. Ovawa? Ova kubanga todagala eriwa? Nenga tonna sala nviiri? Ngenda kusala nviiri. Kanjirabe engatto? Ino. Wow, wetegesedda? Netegesedda. Welinze mbuzaako mu luzungu. How are you? I'm okay, how are you, Jingo? Fine. Kale bye. Chifa. Ojonfuniye engatto naawe. Engatto? Kale kanoonye ssente. Kale. Mama Eva, how are you? Hello. Yaina TV de la tegebukedde muli kubukedde olwale. Mama nentamunene. Omuyimbi wammwe. Biguza yebiguza nana. How are you? Fine, how are you? Fine. Jingo. Jingo msaze mkubo nagamba
Baby Shifa ira kyegambo jongulire engatto. Aina zava okuba eddagala. Akubye engatto eddagala. Yafunye. Aina zafunye. Nezimujiriza akalinaji. Muwanvu nnyo, mweru nnyo, mukyotala namagoye. Ekigere kinene nnyo ekikye. Ekigere kye kinene nnyo, fesi muzungu, ebigere byabadiika. Mufaanagana nayiza kati twagala mbeeru. Tetwagala mbeeru. Nalaba butabeera ku ttiimu y'abameedi. Si kati final ekyamashoge. Kala tetwagala, twagala zino ez'aba Musa. Ba chocolate skin. Tetwagala mweruke nnyo ku gaadi. Gaadi bamukoza akaviiri. Ne mama Millicent atuuse bali wali mu vibe ewaka. Bakuterekedde mukenene toki. Bafunde mukene. Naye ng'alimu ennyanja y'amazzi. Ne mukene gawo. Kituufu. Bana emisooke mujje tugende tulaba wenko. Kansooke ndabe wali nzije enkoko. Dennis wasaawa nga 2-3 ali mukola. Kanyambuke waliwo wengenda okulaba enkoko then mbukinge n'owalufula. N'omuceere nange mbe nga mmaze ne butto. Nva kuleeta ndagala ziri zonna. Nva kwongera ku matooke. Then nengulayo n'amatooke amalala. Nenyongerako kuba abantu balina okulya ekyeggulu. Kale. Kambuze. Zino batandise tenti tenti y'abafumbi. Awo nno we mulaba tusomba nkoko. Nkoko ez'okulya mu mukolo. Nga tusomba nkoko. Tugambye muna ebintu ebisinga katuwagira abantu b'okukyalo. Era awo nga tusombayo enkoko tuzijjayo mu kiyumba. Tuzitwala bannange kibyo kyemuba mumanye enteekateeka y'omukolo ekyagendera ddala mu maaso. Naye nga munnange yenna atuwaayo ka mobile money tukaaniriza tukyali bubi nnyo ddala. Tuwe kasente. Si byangu naye mmwe si byangu naye ng'olugendo terubadde lwangu. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala oyita ku 0782 10 15 69 0702 556 2157 namba zireeta Hope Shifa ku mobile money. Awo nno nga tuggalawo tutwale enkoko tuzikwasa abafumbi ate tweyongereyo tulabe ekiddako. Naye nga mmwe kyemuba mumanye emikolo gyatuuse ddoredde olunaku 26 tuluyingidde aiza akaita sente tuluyingidde tuli mu 26 already. Badde balese competition kati mbukula simome Iblanga yagala entalo Musoke mulete ku sente nga lulize mwaleeta luli ba team mumpe ku sente za juice ba team cheya mwe bagagga mnange ba team cheya na bannaye bali bafumbira kamere wali eri batu sebo bo batula ne bakola nesokola b'ekigere tulete mutwalo mpola tubalageko venga basajja bote twakoze yadde ka meeting bakola strategy abatula mu ka meeting akaabwe abantu babi abantu bano babi tetwagitegeera ne tujjula nabalaba muyimuka nga mukukuta muyimuka babiri twawona twandiyodde ku mazzi n'omukyere gwonja twandugulidde nga abalemwa baseriya meeting zonna ebirabo maite mtu atuona Ibula atuuka n'ayagala tubabbe jawabu yagamba yali atulina Hello? Yes, Wanji? Nedda. Like basange Wakiso tuddeyo fenne buziga. Wakiso nga wangenda yita munda jamu mungi. Mujje kulina eri omunda. Ndi wano mu town. Wakiso mu town lino eriyita munda kuba kati jamu gyali singa yita nansana. Ngamba.
Kale. Ndi mu town e Kampala Kati mbasange wa. Buziga, da Buziga ndi bano na Buziga. Kale kangende Buziga.